Kukumzida ruguli. Njagala kusasya kwange family ya Honorable Minister mugenzi kati Charles Engola n'abantu bonna abalanga abelira. Erinnya ly'Engola si linnya lipya mu byobufuzi bya Uganda. In fact waliwo omulala bamuyita Sam Engola era amawulire bwe gakedde ku makya okutambula. Abantu abamu badde bamanyi nti boogera ku Sam Engola ng'ono ye deputy president wa abalango mu National Resistance Army naye it was a Kano Engola ono badde mwatiikirivu naddala oluvannyuma lw'okuba nti bwe gaavaayo mu kukwata Kyagulanyi mu Arua amagye ne gajja ne gakuba abantu mu kibuga. Kano yajja n'agamba nti amagye ago tegabadde ga Uganda, gabadde magye ndooza nga gaveeyo Mali kubanga aga Uganda gaali tegasobola kukola kikolwa bwe kityo ekyokukuba abantu. Abadde Minister wa Labour. Labour kitegeeza abadde Minister wa bakozi. Olunaku lw'eggulo yabadde 1st May lwabadde lunaku lw'abakozi. Kibadde kyantiisa nnyo nti nga baakamala okujaguza olunaku lw'abakozi ng'ebigambo byonna byogereddwa e Mayuge ate minisita yateeseteese omukolo gw'abakozi atemuddwa enkya ya leero ng'amutemudde mukozi wa gavumenti era ng'amutemudde amulanga okuba nti ye abaana ababe baddayo nga tebalina lipooti ewaka, nti ye abaana ababe tebabadde na kyakulya waka, nti ye enkola ey'okuba nti tebasasulwa ebadde ekudde ejjembe mu forces. Njagala nkubuulire ekyewuunyisa wabayo kye bayita wabayo trip ya minisita yenna okufuluma ebweru w'omu kibuga. Buli muntu gwafulumye naye bamuwa kye bayita padiem. Naye ojja kwewuunya nga abajaasi bano padiem waabwe eri ate amutwala. Ojja kwewuunya nti abajaasi bano kuba bo bajaasi nga padiem waabwe eri amutwala kuba bo tebakkirizibwa kubuuza bibuuzo, babatwala nga ba plantation slave. Omuntu wa bulijjo awuliriza Power of Africa Radio. Padiem ayinza okuba takategere bulungi. Padiem nti bwe banaaba banaasula kati okugeza babadde Mayuge. Mayuge gye babadde ebbanga lye babaddeyo ministry ya Labour nga yeteekateeka kitegeeza minisita yagenda ennaku 2 maaso okuteekateeka ennaku 3. Ennaku ezo zaamala nga ali eyo ewaffe gye yabadde zonna zinamutumba ziba zirina okuba catered by government era waliwo sente eziba zasalibwawo nga zalina okufuna according to schedule eya Minister of Finance. Naye abakozi abo nkubuulira bakeera ku makya kubanga omukozi oyo olwaleero yandibadde alinamu esente amakya ga leero oluvannyuma lw'okubanga eggulu babadde mu mirimu. Akasente kaabwe tekaba kakubanja kuba kubako eza hoteeri, kubako ez'okulya, kubako nezize ez'okuba nga asobola okubaamu nazo ng'omuntu ate tezifaanana za minisita. Minisita ezize bazibalira na mu ddoola tebazibalira mu za Uganda zalina okufuna ng'afulumye ebweru wa Kampala. Kakati kyabadde kikulaga nti abasecurity bano tebafiibwako ne sente ezo ze bakama babe ze balina okubawa eziyisibwa mu mateeka nazo tebazifuna kubanga enjala gy'abadde akaaba eri eka singa babadde basasudde olunaku lw'eggulu yandibadde alinamu ettooke. Okay? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga batuganye okukola consultation yagamba bannayuganda nti yali agenda kusasula abasirikale miliyoni 1 buli omu. Abakugu ennyo ne bavayo ne bakugamba nti Bobi Wine oyo talina physical policy tayisobola kugamba nti agenda kuwa omusirikale miliyoni 1 agenda kujjawa sente. Ne tubagamba naye we can have a small security force naye nga eri well facilitated, nga eri well enumerated, nga their welfare is beyond reasonable because they hold the security hat
of this country be balina omwoyo gw'ensi kuba bokka be bakkirizibwa okubeera n'ebitta ne tubagamba nti omusirikale amaanyi g'akoza ng'akuba Waiswa oluusi ajja okujja okugumbulula Waiswa waali nga mukama we amuwadde ebiragiro tannalya tannanywa eka abaana balina ebizibu olwo ate asanze Waiswa n'alyoka amukuba egy'akatale. Bwe tumala okuunderstandinga that psychological problem kwe kujja ne figure ya 1 million to sort out kubanga security forces zonna mu nsi zaalinga from ne baamini abo be bazze bajolonga nti they did not have a professional army. Amagye galina okuba ne kye bayita officers mess. Kyekyo ab'amagye we batuula ne banyumyamu ng'abantu. Amagye galina okuba ne army canteen. Nti omujaasi talina kuyingira supermarketi. Omujaasi bw'anajja okugula kwenca mu supermarketi bajjamu muguza $5,000 nga gye baguza minisita. Omujaasi alina kugenda mu army canteen baba bateekayo ekikye ky'alina okugula nga kiri ku quality esinga n'ekiri mu supermarket naye nga kya ssente eziri reasonate oba nga gavumenti ebasubsidizingiddeko oba nga tekuli musolo ku ebyo bye bagula kubanga bo baba baweereza eggwanga on the security front. Bwe kiba kya mutwalo ye wakiri akisange nga kya ssatu naye ng'ate kyenkana oba okusingawo kubanga bo baba bakolerera kubeerawo kwa gavumenti. Okunywa nti banywera muli munda nti bwe bawunga they can manage themselves. Olwaleero ab'amagye tuba nabo eyo mabaala era bakuba abantu eyo. Eriyo omujaasi omu ndowooza yali 2012 malaaya yamulomansinga ku top bar mu kibuga n'amubbako sente ze yali wa special forces command n'ayambuka mu state house e Nakasero n'ajjayo emmundu wuzgan n'akirira n'akuba abantu ne bafa. Waliwo n'ebyali ebbombo top pub n'ebbombo n'entebe bingi. Kakati eyo pattern ekulaga frustration gye balina as a security force. Babanga ne kye bayita staff quarters. Ate tugane kutunulira amagye gokka tutunulire ne poliisi. Bw'otambula wano ku Old Kampala ekibangirize kye kikiridde awo wansi kyali kya police staff quarters. At the time ng'okuzimba ezo ennyumba eziri awo nga ze zisaanidde DPC asulaawo, RPC asulaawo, OCCID asulaawo. Kitegeeza wabawo time of jurisdictional response mu by'okwetaagisa ekitundu ky'okuba ne security response yo neyeetaagisa oba kumpi ne station yo you can easily osobola okwanguwa okuorganizinga ne mulumba omulabe. Era nakati balina we basule wa organized. DPC World Kampala oyinza omusanga asulaawo. Era waba asulaawo abakulaga bulazi nti wasula. Kubanga amazima ate toyinza kuba DPC n'osulaawo. Oba oli insecure. Abasirikale DPC ofuuka DPC nga n'ennyumba toyina tebagikuwadde. Ofuuka OCCID nga tebakuwadde ennyumba, tebakuwadde sente, n'omusaala gwe bakuwa nga teguli reasonate. Naye abantu bano abakola emirimu gino ate bawulire sente nga ziyisibwa. Babaako ku paalu nga budget eyita. Ne bawulira nti baminisita amabaati baagabbye nga $5 billion ate nga yakuuma minisita. Onfuna bulungi. Ne bawulira nti ate abamu ku bajaasi ba jeno bo bali mu kutambula mu bubaga mu nsi yonna nga bakozesa sente ez'amagye. Bo bafanjala. Ye message eyo gy'olabyawa. Ye message gyagenze nayo paka mu saloon kuba ekikakasa nti gyawadde agambye bawananchi mimi hakuna tabu na wewe. Sibainako tabu. Kuna tabu na wewe. Mi tabu yangu iko na ile wa jeshi. Gategeza ki? Nti ye alina buzibu bulina bali abakama aba amagye. Abatasobodde kukyusa mbeera ye ng'ate yakuuma okubeerawo kwa minisita. Kwa minisita tabadde wa bulijjo yize kano. Kitegeeza ne bw'oba totunuulidde oli abadde atunuulidde kano. Era ekyo kikulaga nti ekitiibwa kyonna ky'oba oyina obumanyi bwonna bw'oba oyina abantu abakwetoolodde olina okubaagala ennyo. Bw'obanga Katonda yakusunsumula n'oba mu kifo kyonna ng'olina abantu b'owangala nabo aba bakwetoolodde olina okumakinga sure nti obatwala ng'ekyatika ne baba bakozi bo kuba be baba balina obulamu bwo. Ninako enjagala okubuuza Waiswa.
okukubwa kwa minisita yateekeddwa okusasula bano oba balina ensako yaabwe gyeva ensako eva minisita si yalina okusasula kati ensako evaawa mu gavumenti mu magye naye baani abayisa ssente kubanga mwenna abawuliriza mutunulire nnyo nti minisita attiddwa minisita wa byamirimu gy'abantu era nga baamusa olunaku lumu nga bavudde mu lunaku lw'abakozi minisita w'abakozi bamuse after one day ng'avudde mu lunaku lw'abakozi nga naamuse mukozi wa gavumenti amuse kuba mukozi wa gavumenti atasasulwa bulungi n'okusasula tasasulwa abanja kubanga abaana b'omujaasi be baana ba Waiswa basisita b'omujaasi be basisita ba Kayongo bakodomi b'omujaasi be bakodomi ba Waiswa kakati omujaasi oyo is a human being afiirwa alwaza asomesa ajjanjaba bwe tuvaayo ne twogera ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda muleke kubuteekako kateni nti bukoma ku Waiswa nti bukoma ku Kayongo eddagala bw'oba olyetaaga ng'oli mujaasi era bakusindika mulago so bwe nvaayo ne ŋŋamba nti emulago bateekeyo eddagala gwafande olina okumanya nti ensonga gye ndiko yeeyo yennyini naawe olwaleero ereetedde ono okuba nti atututte mu kikolwa bwe kityo ffe ab'omugigi guno ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyova olaba twali tolowooza kirina okusalirwa eddagala olwaleero abaatuvuma nti tetwalina wakujja ssente batandise okulaga nti basobola okuba nazo era basobola okuziwa abasirikale naye tebalina formula ffe gye twali tugenda kukozesa so tebasobola kutuuka max mu kubanga welfare y'abasirikale ekyuka twebuuze kasookedde babeera mu buyinza emyaka 37 nga bawaana nti baprofessionalizing amagye bakazimba units z'okusulwamu meka ez'abasirikale wa musirikale awuliriza enteekateeka zetuwulira ez'okuzimba ennyumba z'abasirikale zigenda maaso ekizibu ekiriwo nti Kayongo twogera ebintu nga tulinga abagamba nti gavumenti eno yazze eggulo babaddewo emyaka 4 marking guide kwe tuli ya myaka 4 si byajjo obutali bukozi bwabwe oba obukozi bwabwe bwa myaka 4 saagala gwotunulire bye bagamba kati omukazi atazadde myaka 4 mu bufumbo bwazaala ku 45 n'ekyalo kitula ne kikola olukiiko nti bannange gano n'omwana be babaana bowulira nga babatumya amanya nti oyo bamuyita Mirako makula toyo Mirako ugenze n'oteeka erinnya mu pulogulaamu Kayonga yagala kola ati nolidde erinnya lyayiye mu pulogulaamu osikuula Kayonga osikuula Kayonga osikuula ng'osimye yogera Luswayiri so abantu baffe ebbanga eryo lyonna toyinza gamba olwaleero kakati kaki ekiramu enguudo z'e Kampala nfu zenyini nabo bakkiriza tebayina myaka 37 Kampala talina nguudo kakati weewali bw'obanga mu Kampala olemereddwa weewali bw'okwata olw'ejjinja biwoobe bw'okwata olw'emubende biwoobe bw'okwata olw'emasaka kyotera biwoobe tolina woogenda bw'okwata olw'ekasanda biwoobe bw'ogema olw'eruuka biwoobe eggulo babadde ku lebadde ng'ekifo we batadde lebadde ng'oyinza ogamba bano abantu obuyinza babukutte eggulo lebadde wagirabye we yabadde babeerere wife aye nga kiri oti kiralo kyambidde eitaka obugubu obunaga gavumenti eno ng'anagaino because they have not been able to build the necessary infrastructure. Kankubulire twandibadde buli region erina ekisaawe ekyenkana Nambole oba ekisinga Nambole ng'emikolo gyammwe mulina emusobola okugiteekerateekera abantu babanga bateme bukalamu bagoberera omukolo bukalamu mwababezaawo bukalamu aye ekibifuula eby'omuvuyo kubanga you have not set up the infrastructure of this country. Mwe mubbye buli kimu ne mwegagawaza mu mayumba gammwe ensi ne mugireka nga njavu. Ninakika njagala okubuuza Alex Waiswa kino incident eno yabaddewo kumakya erekawa abalala balina ababakuuma anti kati balina okuddamu bakole review nti ne bali bantu
naye atera mu gavumenti enaatera okuguyobwa nakyemalira wabeerawo nnyo incidences ezo nyingi era kizibu nnyo gavumenti eyobwa nakyemalira okugwa nga tolabyeko nkola ng'eyo so it is important nti tulina okukkiriza tumanye security yaffe as you deploy ng'ogenza okukola enguudo e Congo aba security mubafuddeko engoye zibambala zeezo sabuuni ayozesebwa yoyo kubanga gwe bw'obikozesa kayongo naye bw'abikozesa kakati awo ffe bwe twali tutambulidde bino gundi tebimukwatako ani ochola bimukwatirako ddala butereevu siri ku magye gokka all security forces n'ensonga y'olowooza nti kati ensi erina kubeera mu rough file tebagenda kubuuza bibuuzo yavaawo katono ebibuuza bibi abibuuziza n'amasasi ate eriyo abantu mu nsi abalowooza nti akoze kyabukugu era kyabugunjufu oli ankubidde n'ambuuza nti naye lwaki nammwe temukola bwezizingirire omulambo gwa bodegaadi ne mugutuwa ebitiibwa ebisaanidde nga kitu kijja kuba kyali oluno nange kyomukireke naye ng'abantu nabo muffe bye tulwanirira kwe kuba tebalina okuba eddembe lyabwe okwogera ekintu bwe kityo eri abagamba nti bodegaadi ne maiti ye nayo bagiwe ebitiibwa abakkiririza mu kulowooza nti ebintu bwe biti birina okubaawo abantu okumanya nti bye twogerako si byakubalaata kati ono omusajja kuba bulijjo Kyagulanyi baga nti mujja kiwulira abantu balowooza nti kigenda kuwulirwa ffe nga tukubwa ffe tusobola okukubwa nze nja kukubwa nga nkugamba nti amagye mugayise bulungi mubawe ssente ze basaanidde okufuna mubawe ekitiibwa bw'oba mukama we mulabe ng'owoowuwo ebyo bye tuze tubagambe ebbanga lyonna ne tukugamba nti professional army erina okuba ne parameters zebe erina okubeerako yabaffe why should we recruit more and more nga we are not having even abatono nga they are living a better life you can only create a bigger human military resource when you have looked at their welfare infrastructure world all over tekisooka okukolebwa kubanga olutalo luwangulwa budget toyinza twala mujasinjala gweruma n'omutwala alwane n'awangula kyobola bakoni yatulema kubanga kifo ky'okugulanga uniform z'abajasi bagulanga zitabatuuka kifo ky'okugulanga buutu bagulanga za mugulunga gwe n'ogenda okugula engato z'amagye banate badde babbi amagye okuva edda babbira mu magye gwe tomanyi nti wano waliwo yagenda okugula uniform y'amagye n'agula nga yakikugu nga z'abachina nga y'abachina nga wano tezibatuuka pale nyimpi nga n'okiwa tuteyingira Waiswa nga zirina kwambalibwa bali abantu ng'oyise kaseese eri munda eri mu nsozi nga tozimanyi ojjukira byakutaaga sikando byakutaaga omujjukira eyali omumalizi w'ebitabo w'amagye ojjukira saga we baagula engatto zonna nga cyunguli nga buutu zonna buli mujasi olwamuwanga zonna za left cyunguli side edge nga zonna cyunguli cyunguli omumanyi liso limu n'engato baleeta cyunguli wano mu Uganda amagye bagagulira engato nga cyunguli kakati gwolowooza bino ebiriwo byakati it has been a protracted growth of distance from the abantu the lower rank era mu revolution kati kino kyongedde olagamu abalwanyi mumanye nti gali geetegeka dda ate gakuba mmwe temulina kye mwakoze gakuba temulina kye mwakoze olwemba nekyemukozeewo so tulina okuba abavumu tutandike buli omu okumanya nti time Uganda tutudde ku time bomb keeribaluka time bomb oligawulira mu mayumba time bomb kubanga ebiriwo biraga bulazi nti we are in a failed state. Okay. Bagiyita Power of Africa Radio 17.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Ensonga eyo tubadde tuteekeddwa okugirwako kubanga tubadde tusiriikiridde muko ku nsonga ya masasi nga gatirimbula abanene bwe kiba kizukuse automatically tuba tulina okukiwa time. Waiswa leero ku bigenze maaso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tetuyinza kubibuusa maaso etteeka erwanyisa omuzogo okusirika ennenge likomezeddwa aweera parliament neraga nti ekyali supportinga
n'ekivuddeyo olunaku olwaleero waliwo ebiragiro ebiyisiddwa sipiika ebyokusindiikiriza lwakafuuzi obutaddamu kubaako nsonga yonna gy'ayogera nga difeninga etteeka lyonna mu paalamenti. Biragiro ebyo binaakola. Omanyi omukolo gwabadde mu constituency yani ogwa Labour Day. Gwabadde mu yani? Gwabadde mu constituency ya Pasisi Namuganza. Pasisi Namuganza yali indicted by parliament. Kitegeeza president yagenze n'ayanizibwa Honorable Pasisi Namuganza nga minister.